yenze mu kibisa mu kebo ku Russia Media neyongedde okubeera nga nkwaniriza webale nnyo following omukutu gwaffe guno bino gimu ku mikutu egisinga okuba ne following ennene ate abantu bagwagadde mu kaseera kano ndi ne Honorable Nakintu Sarah ono nno ye mubaka omukyala azze okwesimbawo okuvuganya ku ntebe y'oba MP oba Mukono municipality oba ekibuga kya Mukono agidde ku kadi ya PFF kamusaba kubuuzeeko then oluvannyuma agenda kuba atubuulira enteekateeka ze ziri ki kye nyini kyatunuulidde okuba nga agenda otandikirako singa bannamukono bamuwa obwesige ne bamuwa obululu ona boza ku balabi baffe neyanzege amanya geeko Nakintu Sarah akabonero simu ndi mu kibiina ekya PFF People's Front for Freedom ofisi yaffe ziri Katonga ndi musanyufu okuba nga ndi ku mukutu gwaffe Sure Media olunaku olwaleero era abatufollowinga all the time mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo. Honorable omulabi waffe oba munnamukono yaletaze okumanya nti nteekateeka ki ez'essimba zoyimiriddeko ezakugyeyo okuba ng'ojja okwesembawo ku kifo kino ekya MP wa Mukono municipality. Yes, neyanzege mpozi nange nesoboddeyo nga ndabye ebintu ebyenjawulo ebitagenze bulungi mu municipality yaffe si municipality yokka naye Mukono yonna as a whole okuva ku bakulembeze ababaddeyo kubanga singa bakoze bulungi Sarah sandikoze eki sandivuddeyo so ekisookera ddala enteekateeka yange eri mu kugasita obukulembeze obwenjawulo tulabye nga wano abakulembeze kanso bwe zituula nga tuswala zibeeramu kusambagere kwata kyani kiri kwata kyono all the time so wabaddewo gap nti omukulembeze bafe abali ku top for example ba area MPs tewalina kye bakoze okwasaganya bana abantu kubanga twandisadde olunaku lumu then ne bafuna solution eya kino ekintu naye kibalemye one tebasoma bukulembeze two tebeyongerako okuyigirizibwa so nasoma bukulembeze from St. Vax University mu Canada era obukulembeze obwo ngenda okukozesa kubanga era bwenkozesezza okutabaganya abantu abenjawulo okugeza badde mu interparliament platform tuli political parties 10 working together as of last Friday 5 zeyongerako tuli 15 regardless of our ideologies differences tukwataganira wamu kubanga ebizibu ebituluma tebirumba ki political party oba ki ekyo kye kisooka okutereza ba councillors baffe okubanga tuba counseling skills opportunities ezokolera wamu without friction ekyo ngenda kikola ekyokubi tulabye gap nene nnyo okuva mu mainstream leadership oba eri political ne other institutions ezitwetoolodde okugeza nga mwe ba media. Yes. Okitegedde okujja nga babayise ku mikono ani abafeedinga mu kintu ekigenda mu maaso wano mufuna obuzibu ani abadduukirira okitegedde tulaba bakubatiya gaasi bakola ki ababaka tebakola ki tebavaayo ate oluusi nga mubeera mulwanirira bo tulabye amadini ag'enjawulo gali apart tegategeera galaba abakulembeze bano ng'okulonda kukoze eki kutuuse n'eki kyengenda okukola ekyenjawulo ngenda gasaganya zino zonna institutions for example abakozi abalina factories muneeno churches factories schools hospitals nga tukwataganya ne leadership zaabwe ne tujja ne tubajjamu ebirowoozo ne tubireeta ne bigenda mu parliament n'okolera awamu tulabye ebitundu bingi nga bivujjirirwa abantu ab'enjawulo abakozi abakola mu bitundu byabwe okugeza nga deficiencies nyingi ezibeera wano tulina abaana abakola obulungi naye nga babulwaki school fees omukulembeze bw'aba ayina relationship ne ba teachers ab'enjawulo ng'obakwatako ng'obayimusa obagamba neni naye omwana ono mumunteekereko waneeno kino kibeera nga kikoze eki nga kiwedde naye kubanga tetuyina abantu abatucollaboratingsa n'abantu abalala tulaginzeewa behind tulaba amakubo gaffe agasinga si makole naye nga tulina ba individuals abasobola okukwatira wamu 3-5 ne bakola ki ne bakola ekkubo lyabwe naye abakulembeze abadde basinga babadde bagamba sooka otuwe ssente zijene ewaffe ate ffe tujje tukole ki tukole. This is evident with Uganda Christian University. Bunali nkyakola mu Uganda Christian University basaba okukola lino ekkubo naye abantu abali mu bukulembeze at the time babagamba musoke mutuwe ssente ate ffe tukole ki tukole kubo. They had a contractor at the time. Lwaki olemesa abantu okola ebigenda mu maaso nga there are people who are willing to render service. Okay. That is one. Two kyengenda okolako is education and health sector. Mu Interreligious Council nkiikirira abayudaaya tulina committees ez'enjawulo era eyo ne ku nkiiko ezawaggulu for example internationally we have a voice so tugenda kukozesa obukiiko bwaffe obwo okuwelokaminga ba volunteers bajje mu masomero gaffe according to your denominations bwoba ndi mukatuliki tukuweereza abaki abakatuliki ndi muprotestant tukuweereza abaki abaprotestant kigenda tuyamba tutya bwe banaakola naffe waneeno bajja kumanya biki bye tukola ki bye tubulamu bwe baddayo eyo ebweru bajja tusakira bakole ki bakomyewo kino nkikoze I got chance ogenda mu Israel
2023 nagenda mu Israel naye bwe nagenda nakwatagana ne Dono omugwe nasanga mu meeting emu gye nakola ki gye nalimu mu Bayudaaya mu Uganda tulina communities 29 kati naye Mbale abalina amataka amanene babawadde irrigation farming na Mutumba kyekimu Jinja kyekimu Apache kyekimu Mukono tulina communities 2 naye tewade tulina ttaka lyaki ly'amaanyi ne kati fe community yaffe twafunye ettaka acres 7 e Kayunga okitegedde so tugenda baleeta in fact ngenda kola demonstration farm fenna gye tunajja ne tuyigirako era n'okwongera okukola ki okuvujjirira kati communities zaffe bwe zinaggwayo bagatandika okutuwa other communities ezitali z'abaki z'Abayudaaya kubanga basika okwagala okuvujjirira abaki Abayudaaya seyange bwe nasemba it is going to be open bawadde solar panels mu mizikiti gy'Embale okitegedde abantu abatalina maki masannyalaze tubikoze okusaka kosala nkukola ki nkusobola era ngenda kukola last year nasaka medical equipments naye ekyannemesa bampa stretch ya week 2 nga sirina $8 nengendako mu Ministry of Gender ne bangamba tebalina sente nentukira abakulembeze abamu ne bangamba tebalina sente at the time nange nali sizikola ki sizina naye nga mumpadde guno omukisa ogwo musaala gwa mwezi gutya gumu netawa n'ebyuma MRI CT scan phototherapy machine amalwaliro gaffe gonna ne gagenda muki mu maaso n'ekisemba ddala ngenda kubeera backbone nene nnyo eriba MPs bonna abalala b'ekitundu kino kubanga manyi on my shoulder they can lean on ne tukolera ekintu waki wamu expertise njina kubanga mbadde nkola NGOs okitegedde ez'enjawulo and we have been lobbying abantu tubakola ki tubaleetera ebintu so bwe baneegattako ne tukolera wamu si municipality ekwegenda okuyimuka wabula ffenna tujja kuyimukira wamu n'akasembayo nze MP agenda okubeera asooka okubeera ne touch ne community yange ntya nja kuteekangawo olunaku lumu naye munkubira ku masimu ate nga bakyajinga mubakawo tebakyajinga ggwe kale ekyo baba kigenda kundeetera okusigala nga neekumidde mu bantu n'ekyokubiri Sunday 2 mu mwezi nja kubasobola okugulawo enju yange okitegedde nembaaniriza Sunday mu nju yange Sunday eyokubiri nga nzija mu community gye muli abakulembeze ab'enjawulo twekwatire wamu tuyimukire wamu okusingira ddala okubangula abantu baffe okubasomesa mu misomo egy'enjawulo kale banange enteekateeka ya honorable nnene ndowooza mugiwuli naye tugenda funa obudde nga social media tumukyalireko ewuwe nga tulina obudde bano tumuhijackinze buhijackinze naye owulidde enteekateeka ye kensinza okunyumirwa keka okuba nga agenda funa olunaku nga bakuba amasimu okumukubirako nga tukubira bwereere nga batemaye nze mukibisa mu kebo social media noonya nkugambe